بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام كفى من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، amatenda majivu ga Allah. Oyo Allah yatendebwa, alina ebirungi bingi, asaana okubeera nti yatendebwa. Tumutenda olw'ekyengera kyetuwa eky'Obusiraamu, ng'eddiini y'Obusiraamu y'eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yasiimira abantu, oba gye yasiimira ggwe Omusiraamu ampuliriza. Wabanga Allah yagikuwa, osaana obeere nga omwebaza era ng'omutenda okuba nti yakujja mu kitangaala eky'obutamanya nakuteeka mu kitangaala eky'okumanya. Nsaba ebyenga n'emirembe bigende ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Oyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama omwalimu waffe, omulamuzi waffe, imaamu waffe. Tusa Allah subhanahu wa ta'ala ateeke ekitangaala mu kabuli ye. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo tutambulira ku nsonga z'obufumbo. Omusomo gukwedde gwe twamazeeko twabadde omukyala okweyambulula omwami we, biki byasaana okubeera nti akola, era wabanga abikoze mu nkola y'Obusiraamu bwe butyo bisaana okubeera nti bitambula. Ng'omuwalimu waffe, omwagala waffe, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yatusomesa. Olwaleero tujja kutunya ku topika empya, obufumbo oba obwenzi mu bufumbo. Omukyala, omusajja wabanga abuusabuusizza omwana, omusajja wabanga abuusabuusizza olubuto, omusajja wabanga abuusabuusizza omukyala mu bwenzi, ki kyakola? Omusomesa waffe eyitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, omusajja yajja n'amubuuza, hadithi eva Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, agamba anna fulani bin fulani, gundi mutabani wa gundi, yasirikira amannya ago olwa hadithi ya Nabbi gye yagamba nti nno man satara muslima satarahu Allah, omuntu abikkirira Omusiraamu ne Allah neamubikkirira. Ayinza okuba naye nga ya hadithi eyo mwe yatambulira ti man satara musliman, omuntu abikkirira Omusiraamu satarahu Allah fi dunya wal akhira, Allah amubikkirira kuno ku nsi ne ku nkomeero. Ayinza okuba nga amannya yagasirikira olw'ensonga eyo oba ekigendo ekirala, wallahu alam. Naye atugamba nti fulani bwene fulani, gundi mutabani wa gundi. Qala, yagamba ya Rasulallah, wayigombaka wa Allah, law ahadukum ara'aita law wahidu wajadan imra'atahu, olaba otya omukuffe wabanga asinkanye mukyala we ala alfahisha, ng'ali mu by'obuwemu, ali mu by'obwenzi, kaifa yasna'u, akola atya? In sakata, hadithi egamba in sakata in takallama, wabanga ayogedde, takallama al amru azim, aba ayogedde ku nsonga nnene nnyo. Wa in sakata, ate wabanga asirise
sakata al-amru azim. Ayogera ku nsonga ki? Ku nsonga nene nnyo. Asiya ku nsonga nene nnyo. Kanjaba nga bimusobedde nti gundi tutali wa gundi yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nawe kyanga kinene nnyo osanga mukyala wo ng'ali ku nsonga eyo kikyokola. Nabbi sallallahu alaihi wasallama fasakata nasirika tiyamwanukula. Mu butandukula kwe Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali tamanyi ansa ssaawa eyo kuba obubaka yafunanga bufunyi bubaka naye ku nsonga eyo ye takinaako bubaka bwonna. Kuba Allah yakasa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti nno ba'da billahi minash shaitani rajim wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teyogeranga kintu kyonna ng'akijja mu kwagala kwe wala bwalinga bubaka. Allah subhanahu wa ta'ala yetina kumuwa ku nsonga eyo. Kigambibwa nti oyo oba omulala waliwo hadithi endala kigambye oyo oba omulala yajja enkeera naye tukose oyo eyajja naga nti ya Rasulallah waigumbaka wa Allah kyenakubuuzizza bil ams eggulo kintuuseeko. Kyenakubuuzizza eggulo kintuuseeko. Naga nti olaba otya singa nsanze mukyala wange yabuuza nti oli omu muffe bw'asanga mukyala alfaashi akola atya. Katonda naga nti ya Rasulallah kyenakubuuzizza eggulo kintuuseeko. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti albayina oteekwa okuleeta obujulizi obulaga. Tukimanyi bulungi nga obusiraamu bwatukakasa nti omwenzi akwatibwa n'abajulizi bana. Abajulizi bana abalaba nti noki fulani wa fulani wa fulani ati alalfahisha bali mu byobuwemu nga almikhal fil milwadi ng'ekkalaamu eri mu kacupa ka wenja. Almikhal fil milwadi bajulizi bonna bana ne balaba kati omuntu oyo n'abanga akasibwako ki? Akasibwako obwenzi. Era ku lulembe lwa Umar radiyallahu anhu yalamula ku basajja oli yajiraga nti laitu fulani yazini ndabye gundi ng'ayenda. Umar naga nti leeta obujulizi. N'aleeta omujulizi eyasooka naga nti nange ndabye. N'aleeta owokubiri naga nti nange ndabye. N'aleeta owokusatu n'agamba owokusatu n'agamba nti ndabye nga mwebaseeko nesitegedde hal almikal fil milwadi walala kalaamu ebadde mu kacupa batebadde mu kacupa. Abasigadde ne bakubibwa embooko ez'obwenzi bako 8 kati okuwaayiriza. Kati ono kizze ng'omusajja yennyini nannyini kikolwa yennyini nannyini mukyala yennyini yalabye. Tugenda kutambulira awo. Nannyini mukyala yennyini yalabye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba omusajja nti albayina leeta obujulizi obulaga nti mukyalawo abadde ayenda. Omusajja agamba nti ya Rasulallah w'olaba ensonga ng'eyo amagezi gakuggwamu. W'olaba ensonga ng'eyo si kyangu kyakuleeta ki? Si kyangu kyakuleeta ki? Kyakuleeta abajulizi ki? Kulaba abajulizi abo. Nga tabajulizi abo si bya kamera nti olaba kamera okole kirala wa oteekwa ki? Kuba kamera bazizannya bulijjo wano. Oli n'amwambula n'ayambula omukyala n'ayambula omusajja n'agatta ki? N'agatta ebifaananyi ebyo. Omala ogatta ebifaananyi ebyo, omala ogatta ebifaananyi ebyo nakisaasaanya. Kisoboka. Kati obusiraamu bw'endoga nti la batta okubeera abajulizi bana bonna nga balabye ekikolwa. Kati omusajja
Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa ye nabbi nga alimeeta ekigambo kimu nti albayina leeta ki obujulizi wa illa okujjako okubibwa. Olaba obusiraamu kye bugamba ye nannyini nsonga ye mukyala we yasanze mukyala gwe asanze ki wasanze mu nsonga eyo mukikolwa ng'ekyo ne nabbi amugamba leeta obujulizi obulaga okusinziira ku aya eri eyakulembera. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ataasa omusajja amutaasa atya? Agamba asattika ligamba walladhina yumina azwajahum walam yakun lahum shuhadau illa anfusahum ila ahli aya, nti naabo abakanyugirira okukanyuga yakosa kukanyuga ekigambo kuba kinene nnyo naga nti mukyala wo yayenze, mukyala wange yayenze, gundi ayenda, kigambo kiri kiba kinene nnyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakosa kigambo kya kukanyuga nti naabo bakanyugira bakyala baabwe ekigambo eky'obwenzi naye nga tebalina bajulizi okujjako bo bennyini nga be bajulizi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abagamba ki? Abagamba babeerenga kwaki nga beekolimira. Awo tugenda okubeera batutambulira awo babeere nga beekolimira. Kati ekigambo la'ana eno bayita baabu li'ana, omulyango ogw'okwekolimira. Omukyala n'omwami beekolimira bombi na bombi, beewaako obujulizi. Ekigambo la'ana huwa at-tardu, ekigambo la'ana huwa at-tardu min rahmatillah, kwe kuva mu kusaasira kwaki ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati la'ana huwa an yarumi rajulu zawjatahu, kwe kanyugira omwami omusajja ki mukyala we ekigambo eky'obwenzi nga wanamugamba ra'aytuha, mulabye, tazni, ng'ayendebwako oba nga bamwendako. Oba ne kijja n'aga nti olubuto olwo si lwange, tamulabye naye amugambe nti olubuto olwo si lwange. Oba n'amugamba tamulabye naga nti omwana oyo si wange, ayinza okugamba nti nno mulabye nga bamwendako, ekyo kimu. Ayinza omugamba nti olubuto olwo si lwange nga kyayita, ayinza omugamba nti omwana oyo si wange. Ebyo mu society weebiri nnyo. Abazungu baga ki bagende mu DNA, nefe obusiraamu ffe bennyini ffe tukola ki? Ffe twekasaako ffe bennyini. Abantu abo we bagende wa hakimu w'omulamuzi ewaffe w'obusiraamu, asooka n'ababuulira ki ekyokukola, nga mu byo abagamba bubi ki obukirimu, bubi ki obukirimu, nga mu bubi ekisookerwako mu byonna abo bajja kuba tebajja kudya okukwatagana kasita banaakola ki? Baneekolimira, bajja kuba nga tebaddamu kukwatagana abadan. Ono ajja kubeera mu bibye, n'ono ajja kubeera mu bibye. Omwana omusajja gwabuusabuusizza oyo adda ku sayidi ya maama, ebyo bitono. Ekinene ennyo ekiri mu mulyango guno. Abasajja abo oba abafumba babiri abo
omulamuzi wabanga batusewo omulamuzi asooka n'ababuulirira kyekigenda okuvaamu. Omusajja ayogera emirundi ena nti nkakasa mukyala wange namulabye ng'ayenda, oba nkakasa olubuto olwo si lwange, oba nkakasa omwana oyo si wange, emirundi ena. Ogwokutaano n'agamba nti nno ekikolimo kya Allah kimbeereko. Ekigambo ekyo kinene. Omuntu okwesabira ekikolimo ye yennyini laana. Aba ekigambo laana atadu min rahmatillah, okwegoba mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu oyo aba agenda mu muliro. Lwaki? Kuba teriiyo agenda kuyingira jjana okujjako Allah gwali basaasidde. Kati ono ye aba yeesabidde indirect nti ayi Allah nze ntwala mu muliro. Omukyala ye niyeesabira busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, era obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala era nabutegeeza ki? Butegeeza kugenda mu muliro. Butegeeza kugenda mu muliro. Kale bwe muba nga mugenda mu nsonga nga eyo, kimusooka okubeera nti mukola, musooka okumanya kibiki kyezigenda okuvaamu. Oyinza kyogeza obusungu, n'okyogeza obusungu n'oga nti omwana ono si wange, biki. Hakimu ono akulamula, wabanga akulamudde, wabanga omusajja gwe owaayiriza, kasoyogera omundi ogusooka, n'oyogera ogwokubiri, n'oyogera ogwokusatu, n'osirika ng'ofuna embooko 8. Kuba ekyo kitono bibuuzo byani? Ebya Allah subhanahu wa ta'ala. N'omukyala bw'atyo gwakwadde mu bwenzi naye, naye yedifeninga yennyini emirundi ena. Ogwokutaano niyeesabira obusungu bwa Allah bumubeereko. Kale bw'obanga otusse mu mbeera eyo ng'osa Allah subhanahu wa ta'ala tagitutuusaamu, embeera eyo nzito nnyo, kisooka kya byonna okubeera nti ogumiikiriza. Ng'omusajja obanga tulina bujulizi, sirika. Omukyala naawe obanga obadde n'ensonga, naawe okola ki? Naawe obeerenga weewaayo. Kale mulyango gumu mu bufumbo weebiri, ebintu ebyo weebiri. Omusajja n'agaba mukyala we, bintu biwulira, omwana yeeganye omwana. Kati hakimu kyateeka okubeera nga akola yatlubu lizawja albayina, asaba ki? Asaba omusajja okubeera nti aleeta obujulizi. Wahiya tiyanu arbati shuhud, okuleeta abajulizi 4 bonna bakakasa ku nsonga eyo nti mbutuufu twalabye nga ki? Omukyala oyo ayenda. Wabanga tagirina, ye yennyini yayimirako. Lwaki zibeera? Lwaki ayogera ensonga emirundi ena? Ayogera emirundi ena olw'okuba buli mulundi guyimirira ku muntu, bujulizi bwa muntu. Naga nti nkakasa mukyala wange namulabye ng'ayenda. Oyo abeera muntu mulamba. Naddamu ogwokubiri nti nkakasa mukyala wange namulabye ng'ayenda. Abantu 2. N'agamba ogwokusatu nti nkakasa mukyala wange namulabye ng'ayenda. Abo 3. Wasirikiraawo aba agenda ki? Abajuzi baba tebaweddeeyo. Nga kiri ekyafa kyani? Ng'ekyafa kya Umaru
oli yaleeta abajulizi basatu owokuna nakwaki owokuna naki n'avumbeera abasigadde bakubibwa embooko ez'okuwaayiriza kati n'olwo wabanga ayogedde emirundi esatu ogwokuna n'abeera akozeki n'abeera ng'agaanye okuba nti ayogera abeera nga akuba embooko 8 eyo yennamula ey'obusiraamu agani fa in lam yakun bilbayina wabanga talese bujulizi bulaga yekolimira ye yennyini niyekasaako emirundi 4 wemalako kasaako emirundi egyena ekivaamu wali omukyala wamala emirundi ogwokuna n'abeera nga yeesabira ekibonerezo mu bibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala bye yalaba nga bye bijja okubeera nti bisaana omuntu ng'oyo weyeewaayo n'akyesabira nga badde ku sadde ey'omukyala naye edifeininga atya mukwedifeininga naye ekigaano ekyo omusajja we kyabakoze eki kyaba amuwaayiriza akigaana naga nti omusajja ono alimba omusajja alimba nakyogera emirundi meka naye nakyogera emirundi 4 wakyogera emirundi 4 ogwokutaano niyekakasaako niyesabira obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bumubeereko lwaki yesabira busungu kiringa abayahudi bategeera amazima ne bagana okubeera nti bagakkiriza kati batagakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'abassaako okubeera nti bajja kukolimiro tujja bakolimiranga ye tugamba mu emirundi 5 olunaku egyetteeka emirundi 17 egyetteeka buli musiraamu gyatawo bakolimira mulaka 17 egyetteeka zaatera okubeera ki nga bakolimira abayahudi abo lwaki olw'okuba bamanya ekituufu bagenda okubeera nga bakikkiririzaamu tuga nti no ghayri maghdubi alaihim wala ddaalina bali toteeka mu bali tulunga mu kkuba eggolokofu ihdina sirata almustaqima tuteeka mu kkuba eggolokofu sirata alladhina ekkubo lyabo an'amta alaihim boga bengera kubo ghayri maghdubi alaihim abatali abasunguwalirwa wala ddaalina wadde abaabula kati ne babanga abantu basunguwalirwa lwaki basunguwalirwa olw'okuba bamanya ekituufu okujja kwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bagenda okubeera nti bamukkiririzaamu kati n'omukyalo ono yeesabira obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bumubeereko aba ayingidde direct ku bayahudi okubeera nti akolimirwa naye emirundi 17 egyetteeka lwaki olw'okuba abategedde ekituufu n'agala okubeera nti akikolerako ategedde ekituufu n'akisirikira Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga yamussaako okuba nti akola ki okuba nti nno ajja kubeera nga yeekolimira ye yennyini agamba obusungu bwa Allah bumbeereko omusajja oyo bwemba nga ndi mubalimba omusajja oyo nti obusungu bwa Allah bumbeereko saayenze emirundi 4 n'agamba obusungu bwa Allah bumbeereko mu 5 bwemba nga omusajja oyo ayogera mazima kati ekyo ensonga eyo nkulu nnyo nene nnyo esaana okubeera nti tugyewala butatuuka mu mbeera eyo embeera nzito okuba nti weesabira gwe wennyini weesabira ekibonerezo ekikakali obanga oyingidde mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti ogenda kwogerebwangako kuba oba omanya ekituufu n'oba nga ekituufu ekyo ng'okisirikidde ebyo bingi mu bufumbo n'owulira nti oliyeeganya omwana n'owulira nti oliyeeganya olubuto n'owulira nti ono mukyali mu bwenzi naye ng'oluusi talina bujulizi bulaga bamugambye bugambi n'abeera nga akiteeka obuteesi
kale tubeere abantu abakkakkamu, tubeere abantu abatabapira bintu. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala nga yenkulu ekyo ekikumu byonna okubeera nti tukola ki? Allah subhanahu wa ta'ala atukuuma obutagwa mu nsonga eyo. Li'ana ekyaliwo ku muligo ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kikkirizibwa mu mateeka. Era Allah tuga mu Qur'an ba'da billahi minash shaitani rajim aya yemi jitogedde kwali ti walladhina yu'minuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada illa anfusahum, abekolimira benyini abo abakali bakyala baabwe nga tebalina bujulizi okujja kubo benyini fashadatu ahdahum arba'atu shuhadat, bekaseko benyini emirundi ena, innahu lamina as-sadiqin, nti nze njogera kituufu, wal khamisa ogwokutaano anna la'natullahi alayhi, nti ekibozo kya Allah ekikolimo kya Allah kimubeereko, in kana min al-kadhibin, wembanga nnimba byegambo by'omusajja byakozesa, nti nze njogera kituufu, njogera bituufu, wembanga nnimba ndi mubalimba ekikolimo kya Allah kimbeereko, wembanga nnimba. Wayadra anha adhab, omukyala yedifeininga n'agamba atya, antashadu arba shahadat, niyekasako ki? Yakasaka emirundi ena, nga yakasa Allah subhanahu wa ta'ala emirundi ena, innahu lamin al-kadhibin, ti omusajja yakola ki? Omusajja oyo alimba. Wal khamisa munyo gwokutaano anna ghadab Allah, obusungu bwa Allah alayha bumubeereko, in kana min as-sadiqin, omusajja oyo wabanga ki? Wabanga ayogera mazima. Kale nekibanga obusiraamu bwotyo bwe bwalamula, kale okulaana okwekolimira okwo ku muligo ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyaliwo. Hadithi nyingi nnyo ezogera ku nsonga eyo eziraga nti okwekolimira ku muligo ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tigwali kyali kibaddewooko. Hadithi tusobola okufunako mu sahih wa hadithi nga ntuufu. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam al-mutala'anani idha tafarraka la yajtama'ani abadan, nti abafumba ababiri bwe babanga baawukanye beekolimidde ne baawukana tebaddamu kubeera nga beegatta. Kale tufa nnyo okulaba nti tukuuma ekitiibwa kyaffe, tukuuma ekitiibwa eky'obufumbo obutogera kigambo okujjaku nga okirinako obukakavu. Si buli kyowulidde nti kyotambula nakyo, si kutambula na ŋŋambo. Musajja nsoba oli mutambuze, toli okola safaari, olina ajja nagamba bugambe bwatyo, wagenda okugamba bwatyo, nawe nokaki n'otambulira ku ki, n'obeera nga otambulira ku bigambo ki? Ku bigambo ebyo. Kale tubeere abantu abakakkamu, tubeere abantu abasaki abakwata ebintu empola. Inshallah ta'ala idha kadha al-hayat al-baqiya, bulamulango bukyaliwo, tujja kutandikirawo inshallah ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obufumbo obulungi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume bakyala baffe, naffe atukuume tatukema n'ebyo ebikumu ebinene nnyo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.